abayise mu wiiki eno abafunye ebizibu saba Katonda abansaasirire naffe pedi abafunye obulamu kubanga tulina okuyisa engalo mu maaso buli lwozuuka ku makyanga olina amaanyi agatambula ekiba kikulu nnyo tobuuza ate oyinza kumanya nti bwebase okujja ng'ozuukuse nebase n'enzuukuka kakati fe abafunye obulamu ne mu honorable nawe media ali wano okuweereza ensonga abantu bazuule ku Saturday batambule n'okumanya kintu kikulu nnyo nti Mukama bamusiime singa mpindi abaddewo yalega nti alhamdulillah kiringa okulya enkoko bw'olya enkoko tobuuza byerya singa olowooza ennyo enkoko byerya wandigiridde kati Mukama tomubuuza nti bukedde ate endagawa tomubuuza ye yamaze okugwe ensi entamye bannange ensi entamye akuwadde obulamu akuwadde buli kimu naye mulimu abalina buli kimu kyonna naye nga n'okulya emmere takyasobola giri buli kimu kyonna ng'akiina naye gwe wamuwadde sente lwaki tuyisa engalo mu maaso empindi yalibadde abiddamu alhamdulillah amanya bagategedesewo Kakoza James Member of Parliament West African Legislative Assembly Kakoza James birinjagala enkenge mutakubye enkenge naye abantu bayinza mune nalifuna nkyali muto wa myaka 4 omusajja omukulu yaŋŋambanga nti abo batumanga bamutakubye enkenge babeeranga baami ate kingenza medi kyenzudde nti mu Buganda wano omuntu ayinza kubeera n'amannya abiri waliwo era osooka okutuma nga tonnatuma baga naye akaana ako kafaanana jjajja gundi akaana ako kafaanana jjajja gundi kugamba kyakujjukizanga abo abantu ababeerangawo era bawuliranga bakutumya erinnya eryo nomanya ti Ahmed Nsereko yalina bwafaanana kyovola nti tulina amannya 3 mu Buganda kwe bawulira toyinza kubeera n'abiri tekisoboka Ahmed Nsereko Sebulima tulina Honorable Michael Kakembo Mbwa Tekama agagera mbwa tekamwa galiwo omuzaala munaku nnyo gakitiibwa nnyo bale nti ngiji mwakulira mbwafu omuzadde omuganda akugamba nti obanga muziranga mbwa embwa kisolo kizira nnyo ate kyamukwano kirala abeera ne conditional embwa yensonga lwaki era wani bwebugirira ng'ogerwa yinza okuzaala ebyana 10 naye wakiri okufa ng'ebiyonsa tesulako n'ekimu gwagirunda gwogamba nti twagala nnyo embwa ate abekwemwagala nnyo embwa omukazi twala embwa leeta fe embwa kakozi tugyagala nnyo kusinga omukazi embwa nzira embwa eyigga ntuli era bagamba ekisolo ekisinga okubeera oba obuwulize ekyane love era ni condition Michael buze kutulize yenze wuyo mbwa tekamwa bwana medzenyo okukomya onate kumukuru guno gwasajja ogwa Buganda okwogera n'eggwanga lyaffe njagala kwebaza bonna abalekawo endala ne batega kyabasa okira okwogera nabo nga betugabana obwongo bwaffe entegera yaffe obaolyawo eyinza okugattako ku ggwanga medi nzikiriza ate nyongere okuyozayoza baffe kikulu nnyo n'okwebaza bonna abeetabye okumusabira okuva ku Lwokutaano miziki gye twali ogujjwa tusaba olwomukaaga basebeniside kusanga bosoda okusiinamirembe paka Lwakusatu abakkiriza omulango waffe gubadde gumu eddoboozi lya Buganda kubategeeza abange mujje mubeerewo teri kirabo bwana mmedi kyoyinza kuwa Kakembo ojja kumusabira kubanga mmedi ne bondeetera emmere waka aba ssente nga ndi mulwadde mmedi nga nsobola kulya enoba okoze bya butaliimu nagenda nendwala ekibulira akati nga kyalansereko nga ndaba balita jiiko nendyako nagenda abaza okundabakoma galiddeko nno eddeko jiiko 2 esajja lino eryekibuto nekiwalaza nolya jiiko 2 zokka nowati yaliddeko omanye namusetuse kati lwaki olimba abantu nalidde jiiko 2 waliddeko waliwo atasobodde kumira wadde akatoozi bwe kati wangi
ino munyiga amanyo ga gasiye gabanga mbaki mu hotelo wano mu Bulago mutekeyo luseke mutita bakusabira waki tutekeyo upise mmere ngono mukamati kyakora ki kikyayitawo tubira babujeno bata obopeka mu luseke baba tegeza tyamanyo tegeja zwana kugaye wa dolimi okoza nnyo okumira kati bagisa mu kamiro wano yegende yo muki kale no busabira munno mulwadde ekisinga kyo yinzo muwa era njagala kwebaza bonna abezikiriza enjawulo abalabye nga kigwana n'okuteekwa kiteekwa tusabire ku baffe yani bamusabira ekisinga nga lebona kuba enduulu n'obulira ensi yonna baffe nga mulwadde naye nga twegadde kumusabira oba tukoze bubi bwenvaayo bwana Medi era nzikiriza njozeza abantu bange abalugonja entebe olunaku lweggulo olabadde n'olukiiko n'abannema omanye kakati ensi eri kubonkenga abannema bagenda bamenya era abantu b'entebe bazze bangi abalugonja bazze bangi n'abannema bayogedde bulungi twakkanyiza ku bintu bingi byetusaba nnema bwe nabiteeka mu nkola nga bwe twabisabye entebe twajja kubaawo nnyondo oliito tujja kubanga ebintu bitambuza bulungi gamaliza nzikiriza nkunga abayovu bonna era tugenda wali lubya luno lukiiko lwaffe jjajjaffe Mukalo kale bazzukulu ba Kakembo bazzukulu ba Ntambye lubya bazzukulu ba Ggulu ebusaabala yonna gye muli bazzukulu ba Kakembo bakikomeko erumu mwenna tugende mu lukiiko lwaffe awo erubya kyamirawo Kasubi abatumanyi mujja kubuuza ababodaboda batulagire tugende mu lukiiko lwa jjajjaffe Mukalo bazzukulu ba Mukalo mbakunze nzikiriza nyongera okwebaza Katonda fatwadde akalango nja kaleeta kasajja jja Mukalo kasakigamba jjajja Mukalo waŋŋamba nti Kakembo ogambye oti ati eyo invoice njajjala gyesasula edakiika ziri 21 ezakayita ku ssaawa 4 kulo tulinda batandise okutuuka atuuse ono mukulu Sekitto soboza kafeza sebo weyangira n'okweyangira oli Ssaalongo abawuliriza abaffe abalungi mbalamusizza nnyo banayi mu nsonyiwe nze ntuuka eddakiika 12 before naye obuzibu bwe bunneetonza nti akavuyo akali mmange eyo okamanyi waliwo abamu ku be baakutte ng'ate badde baagala nze ŋŋende tunyonyole gavumenti ekkiriza okubata kati ate ng'abantu abamu batiddeyo oba kugamba sekitto n'enkola kyensobola okugamba abagenda njagala kunsonyiwa si nkola yaffe nga baba batwadde omukisa okwogerera abantu mbalamusizza nnyo nze Sekitto Issa nze mwogezi wa Kasiita Uganda eryokusatu Sekitto Issa Kasiita Sekitto Kasiita ako gemanyi mpozi ngamba buga nti era nze director wa Private Sector Foundation Uganda akiikira abasuubuzi b'eggwanga ate era nze director w'abasuubuzi mu lukiiko lwa Komesa nkiikira Uganda mu Komesa Business Council ofunye mu gavumenti eno si gavumenti ofunye mu gavumenti eno Komesa ofunye mu mwinaalimu tekisobola gaana kuba kyenfunye kyonna kifunye mulembe eddakiika ziri 23 leero Kasula Kasiita omanyamanya wagitulaga mukulu Sekitto newona zze twankozako lya Kasiita mpuliriza tuyina Honorable James Kakoza Honorable Michael Kakembo mbwa tekamwa Mr. Issa Sekitto ono kuva mu kibiina kiri kiyitibwa Kampala City Traders Association era nga mpuliriza byonna bimanyi oteebye kati byonna kwogera ku byabusuubuzi sabbiiti ewedde abasuubuzi baggalawo amaduuka gaabwe nga bagamba twakulaba President Museveni ekigo teyasobola balaba era gyali balaga ng'ekifo bali mu kidaabiriza bayitayo Kololo twafuna independence kyokka era ba officer prime minister yangambye nti abasuubuzi bwe bali wano Sekitto ali wanabira ebigambo bingi agambye nti baminisita ba Kampala batabutabudde abasuubuzi olingambulira wayogedde ebigambo bingi noyogera ku baminisita ba Kampala bangi kyofa n'omulumba noyogera noono nabbanja n'abagamba nti mufaayo nja kulaba engeri gyensobola okubanga kwasagana ensonga zaabwe nnyingi batuzogera esinga batawona electronic fiscal receipting and invoicing solution IFRS n'emisolo emirala mingi kyetubetuleta mukulu ono Sekitto tubuulire kibivaawa
kakoza n'omulesi mubazi wa misolo agimanyi nnyo kakembo naye mbwategama mutunuulizi musuubuzi byosinga bitambula era ate era musuubuzi ambuliza kasiita yatandikawo mu 21 kino kitandika nzijukira mulingoberera 21 byonna badde bingi tulinawo ekiyitibwa Uganda Importers and Exporters Trade Association JETA tulinawo Federation of Uganda Traders Association FUTA tulinayo ekibiina ky'abakeedi uteya tulina ebibiina bingi sekitoyisa bizibulwa ogwa butya tuseewa abatuliriza abalungi mbalamusizza nnyo era nate njagala okusooka okubira omulanga abasuubuzi abali wansi eno ku Nnabugabu abatannaggulawo basaba baggulewo kubanga ensonga zammwe tukedde mu kawungezi kano ku makya ne tuzituulamu n'abakulembeze ab'ekibiina ekyabasuubula engoye damumpulire baggulewo akedde mukawedde kayimiriddemu ekibaŋŋambya kuba njogedde ne bakama baffe abasuubuzi abatwala abo ab'engoye abadde bakyalina obuzibu obunene ennyo nga nera nja babulira lwaki bo babadde bakyalemeddeko ne tukkiriziganya ne batuwa obukwakkulizo bwabwe tubuwandiise era ebbaluwa tulese tumaze ogiteekayo wa Prime Minister Secretary agifunye nga basabye ekisooka nti ebibakayanya bwe biba byafuuka bisatu ku bingi ennyo ebyalondwayo basaba 1 Uganda Revenue Authority baani abasaba abasuubuzi abadde bekalakasizza abasuubuzi naddala abakyagaddewo ekituufu abakyagaddewo nga baga nti ekyabagazaawo kale waawo waali bayisiddwamu amaaso okuyitibwa mu bubaka mwe bwayita naye si ensonga enkulu ansi okuziggyewa president ate naye ng'alina ensonga ze nga gatayagala kuddamu basuubuzi kubejjako others answers zirina naye zaalina tezinnatuukana nakyawulira kye baamusaba ate ne bali abalala abaateekesaawo kino kye bamugamba ng'ayagala aveyo ne position eri clear ng'akakasiza ddala nti kyekyo n'olwekyo kye mbadde mbeetonderera titukkaanyiza nti tuwandiikire gavumenti tugigambe nti nga ku musolo gwa kiro nga tukyasika omugwa ng'era ne bwe twabadde mu lukiiko lwa Prime Minister nti gumenya mateeka nga tetunakkaanya na president oba mutuufu oba si mutuufu yubala ebeere ng'eguyimiriza esasuze guli omusolo gwe tukkaanya nagwo gw'ebitundu 3.5 ku buli 100 meanwhile nga bwe tulinda president atumalirewo eggoye kwekyo ekibadde ky'abalungi kiri ekinene byatandika bitya kati ekyo mbadde ngamba bano olw'okuba bo bakyagaddewo kati tension yeeyo n'ensonga ey'okubiri ku bo waliwo abaana baabwe be baakutte nga bagezaako okkunga abantu tusaba twegayiridde poliisi bali koodi Kampala nga basaba tetulagira tusaba babate kubanga bayinza okuba babadde overwhelmed ate emyaka tetuli mu gyegimu oli ayinza okuba ye bwalaba ensonga ayina kufunya kikonde omugamba bugambi nti cautioned and charged toddamu kukola kikolwa ekyo kakati ensonga engazi basebo ne banyabo tugijje wala olubereberye twatandika olutalo luno mwaka gwedde 2023 ne tuwandiikira minisita ow'ebyobusuubuzi ne tumutegeeza nti eriyo ensonga zitunyiga nnyingi naye zo 3 zigaanye ensonga esooka mwaleeta bannamakolero wano ekitiibwa minisita naye bannamakolero be mwaleeta batunda ebintu ne batuuka n'ebulemeezi waffe bamunaanika n'ew'obulenzi nga balejjesa paka wakataaye ziroobu nga banguzizza ekyokulabira kikyusa kabunyata ze genda basanze kati nga bakuguza katugeze peya yagambutu siringi 8 n'ogula peya omutwalo gumu gw'otwale Luweero otunde waakiri ogumu oba 95 osasule rent osasule income tax osasule kasasiro osasule amasannyalaze n'ebirala byonna ebyegattako ofuneko naawe amagoba aganaafikka bw'amala okuguza edduuka erikulinaanye ku muliraano naggulawo branch nga ya dduuka lye ekanaana ke yaguliza mu Industrialia katunda wali ku muguzi agula peya emu ya gambuutu kitegeeza nze gwe yasuubuza kanaana nzigalewo zino zo ze yampadde nzirye
ekyo nga tekiri ku product emungi gyeyemu ng'ekyokulabirako ne tugamba minisita nti kino tekirina kukwogera bwogezi kimenya n'etteeka akawaayiro namba 18 mu tteeka eryakulirwa 2019 erya investment code ligamba omuntu takkirizibwa kuba namakerero ow'ebweru w'eggwanga foreigner n'akola ekintu ekiri ebweru wa layisinsi ye gye yafuna nga manufacturer bw'akikola akawaayiro namba 23 mu investment code 2019 balina olukusa okusazaamu layisinsi eyo ne tubibawa minisita ne tumunnyonnyola ekirala nti abantu bano era amateeka batandise okugamenya n'aga Trading Licensing Act 2012 eyo twagikola na Honorable Mary Kyambadde ng'egamba akawaayiro 11 nti omuntu Munnayuganda singa yeerimbika emabika w'omugwira n'asaba olukusa okugulawo edduuka naye nga lyoli bombi gwe baliguliddewo n'aliguddewo bamuvunaana era layisinsi n'esazibwamu bino byenjogera byonna twabiwandiika ne tubiwa Parliament akakiiko k'ebyobusuubuzi ne tubiwa minisita owaffe ne tubiwa Minister of Finance ne tubiwa URA ne tubiwa KCCA eventually ne bituuka ne wa President ekyokubiri ne tumugamba nti ekiba President Uganda Revenue Authority etutta twakkiriziganya nti tugenze mu East African Community era etteeka erifuga mwami Kakooza be balirimu balimanyi twalikolanga ffenna okubanga lumu January 25 twagamba nti enfulumya y'ebintu n'obiyingiza tukanyiza tujjanga kubibala bwe tuti bagita East African Customs Management Act ne tusaawo schedule bagita schedule for mu tteeka eryo nga tugamba nti ebintu tubibalira mu GATT valuation kitegeeza ki General Agreement on Trade and Tariffs owekitiibwa President ne government tubagamba nti tukkiriziganya nti waliwo gye bayita common external tariff tukkiriziganya nti import duty ku kintu gundi eri kino kati ng'omugwa we guli ku ngoye ne tutuula twali Nairobi ne tukkiriziganya nalimu nti kati okuva olwaleero nga bwe tubadde twagala okukulaakulanya amakolero gaffe mu East Africa omusolo ku lugoye oba luwedde oba terunaggwa tokkirizibwa kususa bitundu 35 ku buli 100 by'osolooza gye bayita import duty ng'obiyingiza ne tugenda n'ekyo naye Uganda erina olukusa okusaba oba ensi yonna erina olukusa nti stay of application mulindeeko nze nkyali n'amakolero genjagala okutaatira tugatteko kano nti tujjanga kusolooza ezo ze mugambye 35 ku buli 100 import duty oba $3.5 ku buli kiro nze kyenjagala naye mwami Medi n'abatuuliriza bw'okozesa $3.5 ku buli kiro konteyina yalisasudde miliyoni 2 ku 15 egenda 6 ku 7 ku 8 tebirireetinga nga gavumenti kikyegamba mulekerawo okuleeta ebintu bino amakolero gaffe gakule ne tugigamba kale tukkiriza naye tusooke tukole kalisaaki nga tuli wamu ne Ministry of Finance ne batukwatizaako lipoota n'efuluma nti amakolero ga Uganda ng'ogagasse obwetaavu bw'engoye ezifulumizibwa buli ebitundu 3 ku buli 100 ku demand eriwo eyo fact Ministry of Finance egirina ne President wagimuwa n'olwekyo tojja kuyisa bantu bukunya ate nga gwe otayagala n'ebikadde babyambale eyo neba point emu point ey'okubiri ne tumugaa nti n'ekyokola ekiba President kimenya amateeka g'ensi yonna waliwo omusango gwe tubadde tulondolera President wagumunyonyola nga tumusinkanye America yawaabira Argentina ng'ereesa omusolo gwennyini mu structure mwe guli ti 35% or $3.5 per kg ekisinga okuba waggulu ne bagenda mu World Trade Organization babanyonyole GATT valuation eno ffenna mwe tuli akakiiko ne kateekebwawo ne kanoonyereza ne kakizuula nti eggwanga lyonna eyo article number 2 ya GATT valuation Uganda kuyasa omukono terikkirizibwa kusolooza ku ggwanga linnaalyo bwe bali mu customs union efaanana okusukka ku ze bagamba nti ze zisemba waggulu for this matter ziri 35 ku buli 100 asukka ku ekyo yenna
aba amenye mateeka kanzi katono CBS Tayini mufu CBS FM. Mikwano gyaffe abalimi n'abalunzi, abakugu mu by'obulimi n'obulunzi, abasuubuzi ne bakitunzi, abakulembeze b'omu bitundu ne batukolagana nabo mu by'obulimi mu Uganda, tubaaniriza ku mukolo gw'okutongoza Farmers Center Kibuye, entabiro y'ebyobulimi n'obulunzi. Wojja okusanga kalonda yenna eyeetaagisa n'okufuna amagezi ag'ekikugu. Mutwegatteko ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omunaana omwaka 2024 ku ssaawa 4 ez'okumakya nga tusabuukulula enkola yaffe. Omukolo gugenda kubeera ku Farmers Center Kibuye esangibwa ku kibanja 696 Kasaze 7 ku luguudo luva Kibuye nga lwolekera e Makindye. Ebbanga lya mita 3 zokka okuva ku nkulungo y'Ekibuye. Tujja kwolesa bye tukola n'obuweereza bwaffe wakati w'ennaku z'omwezi 5 okutuusa nga 11 omwezi ogw'omunaana. Jangu wettanira emiwendo gyaffe egya wansi nga kw'otadde omukisa gw'okwegatta ku kibiina kyaffe eky'enjawulo kye tuyise Farmers Membership Club. Tolekaawo omukisa guno ogunaakuyamba okuteekateeka okubeera omulimisa ow'omukisa. Tukubire ku noti 781 365 268 oba ku email yaffe info@matugaindustries.com. Twesunze okubalaba ku olwo. Farmers Center Kibuye, entabiro y'ebyobulimi n'obulunzi. Mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano, amategula, max pans, obumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu noti 779 655 664. Lweza Clays. Sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes, Sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafunafu zonna zikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Owuliriza Deep Zone ne DJ Truth. Kuba essimu n'ekizibu kyo onoviira ku ssimu nga kigonjoose. Owaye DJ Truth negumbye omuwala mugezi mulungi asanyusa naye. Kizibu kiseruganda. Mwana emimwanje buli kaseera kiba kikaze ate ebigere bye tebiina nkyakya bijjudde nkyakya maama nyabu. Kati leka nkubulire ekyamazima seruganda ekyetaagisa ky'ekizigo kya Vaseline kyokka emimwa n'ebyo ebigere biryoke bigondenga olususu lw'omwana omuto. Okikakasa okumala emyaka egisukka mu 10 mwana ekizigo kya Vaseline kibadde kivumula ensusu. Kati kifunika mu pure, baby, cocoa butter ne mu bika ebyenjawulo ebyoweeza abaami. Weefunire tuli ekizigo kya Vaseline olwaleero okakasa amaanyi g'ekizigo kya Vaseline agawonya. 88 CBS FM. Eggwanga ate abasuubuzi baagala nnyo President Museveni kubanga bugadde obugazi mu maduuka nomukakoza kasiza baadde basobola okugulawo amaduuka n'okuba enkuŋŋaana ab'emikono ne bakuba enkuŋŋaana ab'emitiina abamita ne babanga batetewo embeera naye bo bali abasuubuzi baagala nnyo Museveni bateesa buteesa ate okuteesa buteesa kakati bwe bateesa naye ekyo ekikulu okuteesa wanjisebo mbadde nkugamba nti kali World Trade yakkiriza World Trade Organization yakkiriza ekya Argentina America. Kati World Trade Organization committee gyasaawo n'ekizuula n'ekiwandiika mu mateeka era kiina president nti kimanya mateeka eggwanga lyonna eriri mu customs union eyawamu okusolooza omusolo guli above gye bagamba nti ye maximum bwegamba kukka wansi nga 25 nga Kenya bwekola bagireka kuba terina gwekosa ne Tanzania bakuleka kuba terina gwekosa bw'ogamba okulinyagulwa 35 nga Uganda awo we bakugaanira
era ne bagamba section 2 ya GAT valuation section 2 tekyo kiri illegal ne tukikwata ne tukisewa president n'agamba nti naye ate bakirivu ekitirwa ki revenue ne minister of finance bakiremeddeko ne tugamba muzeeyi gwo otulamula kwe kugamba musimbe wakati kyemungambye nkiwulidde nkole research kati eyo point nedda wabbali tugirinze nemini waironga tugirinze yo revenue bwekwata t-shirt bwekwata vest bwekwata stocks bwekwata jumper ekussa ku kilo kitegeeza sente z'abantu ziggwawo ate point egenda wala kivola banga bapapa singa baba bayimiriza nga bwe batusabye obwalero nti basabe bakiyimirize nga bwe tulinda final verdict tuleme kuggwamu point eyokusatu eriko contestation y'amaanyi ya IFRIS twasinkana president twasinkana cabinet twasinkana ubukiiko bwonna ne tubugamba nti zino million 15 ze muinkludingirako abantu baffe okuyingira ku IFRIS zikoze emyaka kumpi 10 na mingi tezikyalina makulu sente za losing value mugitwale turnover gwakiri ku kawumbi muleke mu business buno obukyeyamba nga busingana bw'abayiribi mwami medio gendo ogula lanje nakasero omuntu najja emikebe ku kampuni mukaaga nga buli kampuni oba buli dduuka lirinako omukebe gumu type etya kati kwezo tugenda ku salisiti ya IFRIS kwani kyekiri mu kikuubo ofuna item za milioni 10 n'ozigula ng'olinako buli omu alinako akasanvu omu alinako miliyoni 3 naye risiti ngeri etya tugaa buno bizinesi obutono obw'abayiribi tubugiramu wa 1 fwe bwe tuba tuyingira wali tuteegerawo tukusasule bigwerawo 2 guteegere nnyo ku factory guteegere nnyo ku zi supermarket ezifuna bulk stock ng'osobola n'okumanya ebitambula president aga nti mulina point ku ekyo kyenyinza okukolera kye twafunamu penalty ne fine zonna yaziyimiriza era ne bazisonyiwa n'atugamba nja kubaddira nkakasoba nzikiriza okulinnyisa threshold okutuuka kawumbi oba ŋŋaanyi ensonga eyo bw'owulira ng'alwaleero URA egitambuza mpola mpola eyingira ku dduuka n'eteekawo bambege bajjeemu n'engoye eza uniform balabe by'otunda bakuteekeko ku kyama abantu batunula ne bakojja kunyingiza ku IFRIS nga sigigwanidde tubeere kiriya manye nti nyingidde siyingidde president atuwe answer ka tension eyo nayo nebeeraawo olwaleero president tumusinkanye emirundi egiwera twamusinkana Kololo omwami Medi ndowooza wabiraba abantu baliko obusungu oluusi bungi n'okubakakkanya obukakkanya abana abakumi ba president bagamba temudduka baali badduse naye omanyi kikitegeeza okuleka president mu lukiiko ng'ayogera nange we nali nakwata amaaso nga ntidde sitera kutya neŋamba bannange nga sina bwe ntuuka eri mazuzi baga temusituka babagamba mutuule president n'awulira obusungu obuli awo president n'atugamba nziramu basinkananga 2 zaali zituuka ne batuyita ka section kamu ba leaders ne tugenda sikolo saagenda n'ekyamani wange yaliyo ne batuuka n'abagamba kati basebo research badde tennaggwa manufacturer minister of finance n'abakungu bonna bakyampa data saagala kubejjako bwejja nga 31 kiggwa abantu ne balinda nga 31 n'atera okutuuka anjatamisa kabanda misa Kampala n'ayita abasuubuzi saagendayo ekyaŋŋaano gendayo kyamani yali andagidde ate okusinkana ba sector leaders ab'ebitundu ebirala byonna ne districts za Uganda mwe tulina omukono nga bazze tubabuulire 31st bwegwa oba bwetebaawo tuzaako ki n'olwekyo eri bagenda okuvayo nti minisita atugambye president ajja kutulaba naye tannazuula venue Kololo addaabirizibwa naye tuteeka omulaba akitugamba ebula olunaku lumu enkeera nga tunaagenda tuba tuli awo ng'amasimu ka message kajjira ku mukutu ogumu gwayagala tutwi nti abasuubuzi mwenna president agambye Kololo addaabirizibwa enkya tajja kubalaba ajja balaba ng'omwezi gw'omunaana tegunnaggwako eyo asuuzi bagana no president kati wakyejo oba minister iwekyejo president alina official Twitter president alina section number y'abamawulire president alina emikutu gyonna kwabadde ayogerera naffe mu covid alaba nga ina ensonga yaka SMS
bwe twabatuuka bagamba naye tugumikise bagase kito tujja bakubira bwerere mutusemu ekitiibwa naffe tusasula omusolo president atuwandiikire oba alagira omuntu atannayingira mu tutabula baana ba Misa Kabanda bali bamaze okumusongamu tibune ebibiina ebikutudde mu basuubuzi omu ku byo nga beneficiary nga n'ensonga yetegeerekeka ayagala kwesimbawo mu Kampala Central yajogera kati ng'olaba ali conflicted Honorable Misa Kabanda alina ebyobufuzi byakuza mu kiro mu kizibu ate ataddemu support si kibi naye obubi bwe kyajja yakiyisa bubi okukiripotinga ne bakitugobya bwe tumala ne bantwala president yalagira kifu nga nteekwa okugenda mu lukiiko lwa prime minister lwatudde nga abasuubuzi bakekola kasadde one n'engenda ne baŋŋamba anti president yalagidde attorney general minisita ba Kampala minisita wa trade IGP n'abalala bonna batuule president bamuyambe one bamubulire etteeka mwana asibira badduleke Lubega bakirumira abagatte main gate ngeri abaagala okukola bagenza odizula ng'etteeka we lirina terina regulations ne bayinta namuganza owa housing and urban development ekiro ekyo afulumye regulations enkeera bakole statutory instrument bamwami Kiwanuka attorney general enkyala babakwate oba balagire police esale enzigi n'abalala ekyokubiri bakwate era president n'alagira naffe babakumyemu omuliro kiri owa Kiwanuka mugayidinga esirina bwe batusibira bwe twagenze ne banyinyonnyola ne baga Kiwanuka n'ataputa ekisooka etteeka erivunaana tenanti ng'omuggalidde weeriri naye twagala regulations ekiro kino era namuganza adde bamutumye ekyokubiri bano basekitto bali n'eddembe nga bwe bali mu kibiina kyabwe ko nga bannaabwe okwekalakaasa naye mu mirembe ekyokubiri nga tebalina gwe bagaana ye ng'ayagala okukola kebe boycott ekkirizibwa naye wootuuka okugamba muno toyingira ku kifuba bakukwata ekyokusatu nti olw'okuba ddembe ly'abano okukola n'eddembe ly'abali okwekalakaasa kakati tukkiriza beekalakaase naye n'abakola bakole naye nje njagala kubasaba nga attorney general temututwala mu kkemebwa ekyo yakisabye nze kasiita temutwala mu kkemebwa gye mwateeseza ne Museveni wammwe tetwaliyo kakati ate we mutuuse ene waffe mu mateeka tusiba busibi muddeyo mukimale naye netumugamba naye kakati nze siganyi president bw'aba agambye mbw ayagala tukimale naye atuwe ebuwandiiko obukakasa nti ajja tulaba kuba kisusse naffe kyetuddayo n'abasuubuzi bali bajja tukuba kakati bamwami Kirumira ne banne bo basonze ku nze bonna tiwe tuba tuvaano ye mu mukwate sekitto anti nze naggala amaduuka bawaabwe waki waggule nze nenzikiriza okunkwata naye ng'ate ekyo kijja kuleeta buzibu kyetwavudde tujja n'ebbaluwa ne tuyisa olukiiko akawungeeza ewa Nabbanja kujjako omujjukiza ensonga zaffe nga bwe nzize nzoogera n'okumusaba tuwa ekiwandiiko ekikakasa president mulimu kamwaka abuzeemu koolaba katabudde abaasigadde baggaddewo yakkiriza president yayogedde naye buli kimu n'amulagira handolinge naye tiyamukkiriza kufulumya date kuba president adde tagyekakasa n'amugamba naye bagambe wakiri mu gw'omunaana nga tegunnaggwako nja kuba mbayise mbawe wentuuse basuubuza abamu ne bakkiriza abalala ne bagaana bano bawulidde nkugamba abagaanyi si kifuba sinafujjo ebibiina byammwe butakwatagana kyo kireetedde onafu mu nsonga gye mulimu nakyo kimu ku byo naye ffe abengoye bagamba birala abengoye tuli nabo twabadde tulemye kukkaanya abengoye bo bagamba ffe sente zituggwako muzeeyi atuwe ansa tumanye oba tuddayo kulima kubanga ye ekyofera yadde atuwadde amagezi kibiina kyemutakwatagana nakyo baana bakabanda nowafuta n'abalala kati abo bo bajja nga baagala sente era ojjukira bwe bagende wa muzeeyi president bo bamugamba bano bakasita baveewo ne minisita aveewo ffe tukuba akaamu
nebatugobayo kyebatugamba basaba sente kati ayajja okukola sente ayogera wano bazimuweeri ffe siffe siyinza kumunya nempulirawo gwe babadde naye kati alina emmoroka epya mwatambulira bayita katongole ye atambula ggwanga kumenya bye tuzimbye kati oyo naye pulezidenti ekyo njagala amugamba avuga emmotoka ye kino nzikiriza mmedi nkyogere kikulu nnyo aleme kutula mu kibiina ky'abasuubuzi ekibagatta lwali yagala afune eddoboozi eryawamu nga waliwo ekitabuse kigenda mukalubiriza nga ffenna atumenya emenya n'olwekyo ffe awo wetuli nsembyayo nga ŋŋamba batannaggulawo mwami medi tuneegattaako tubannyonnyole nti ekiwandiiko kye batusabye tuweeyondese kituuse wa prime minister URA esooka etambule ng'esooba kukussa mu nkola omusolo gwa kiro then batuuke ku dde gye tukkanyiza n'owekitiibwa president ng'ensonga zonna zikoze eki n'olwekyo mbasaba mu mukwano baggulewo nabo bakole kyofa yaŋŋambye nti okolera opposition kuki bino byonna singa nabadde nkolera opposition olubaza nadde sisobola kulagira abantu abo ne tukumba nga bakibooka babaganye okuggulawo akasajja ka opposition nze okubeera opposition si musango naye bwe nali nyingira mu kasiita ekkooti yange ey'obwajjeema nagireka ku mulyango ompulira bulungi gw'obadde wano tokimanyi nti ndi wa justice forum kakati bw'oba okimanyi saasimbangako nawo ku kibiina anti bwe mba njagala bwe mba neesimbawo e Kampala ate era ekyo kiteekamu byabwe nedda mwami Medika tukanye ku kino kigende ku record nze bwe mba naayingira mu byobufuzi nja kulikulira okwogerera abasuubuzi mbaga nti nga bwe mbaweereza ebbanga constitutional right yange nange kati kamandeti njitwale mu parliament kino bajja kinzikiriza nina ne family y'okunnyonnyola ekyo kati yagambye already nzaazirina kati nja kwongerako Misiri nina n'enjuki nazo nja kusimba yakabira akalala nazo nzikole naye ate okwo kujereegerera ng'ani atabitaddeemu nze nkubulira ebyobufuzi obiteekamu mbeera verekiriya nayita mu basuubuzi ne banga naye mwami Sekitto otumenya ensonga ozirambulula bulungi otuweereza emyaka 22-23 genda mu palamenti tunaakubirangayo gw'omu ne mbagamba waliwo abavudde wano nga babadde basuubuzi bwe batuuka eri collective responsibility oluusi ebalemesa naye nze nkabwe mba muntumi nja kugenda mbituuse naye nga mwe munampa ne ssente kano maybe kase ku record mwe munampa ne ssente ezinaakuba campaign nsigale nga ndi wammwe bwe munaabanga mulina bye mwagala okuntuma he who pays for the piper dictates the tune asasulira omulere yasaba oluyimba kulu oyo Isa Sekitto tuba twagala nnyo okumanya ensonga bitambula mwadde mugenyafu w'enjawulo tuba nabo ensonga eziriwo naabanga mumanya bulungi kakemu ensonga ziwulidde ensonga ziwulidde era njagala kwebaza simanyi bulungi Isa Sekitto abyogedde bulungi akutira mu luyimba taluwoomye nze nsanyusizza ali spot on era akulaga nti ayogeza bulumi tutekamu abasuubuzi kyenjagala omugamba biri abigambo nga bisatu ekisooka Kasiita yali ekoze omulimu gw'amaanyi okunga abasuubuzi babeera eddoboozi eryawamu naye ebyobufuzi bwe byayingiramu mu bizinesi wava akabasa akayina abiri otegakalaba ebyo byawozaamu ate katongole ebyo byonna biriwo olw'ekigendererwa kunafu ya Kasiita Kasiita eri w'amaanyi nga ogera abasuubuzi bonna kati bamuteeka nti ategenda mu federation nawe bakwogerereko wanakuweza abali representative mweri federation yawamu kati beekubagana empawa n'obuuza Kasiita bw'okitaputa mu Luganda Kasiita Kampala State Traders Association naye katwafuuka Kasiita Uganda twakyusa mu 2012 ne baga mutuuse Mityana mutuuse Jjinja mutuuse Embarara lwaki muyita Kampala State Traders ne batulagira tuyitibwa Kasiita Uganda abatuubuzi
kati omusuubuzi w'omukikubo bayawukanya wano omusuubuzi ate ow'engoye wansi w'ennabugabo bonna basuubuzi naye munnabyabubuzi agala okukuba divide and rule yabayingizaamu akalowooza abantu bayeyize abantu bayeyize ebintu naye nange big extra booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki big Village ku Juba Plaza eduka namba B008 oba maduka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 big extra booster yeyeka ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebi ne bitta abantu buli kaseera Lweza Craze tosuwa program gyenvudde ku ssaawa emu ey'akawungezi okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro ne musajja wa kabaka biri mu Yamatovu eddimu lye twatandika ery'okuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center werituuse kati lisanyusa kati twambusa bisenge tusereke tuggale nga guwedde kale tubayita mu kyeggulo kya Kalisoliso 2024 Kalisoliso Dinner 2024 nga 27 September ku Speak Resort Hotel Munyonyo ssaawa 10 ez'olweggulo VIP milioni 10 VIP milioni 5 Gold milioni 3 tiketi emu ya mitwalo 3 twagala tukumalize naffe tuleke ekyafaayo nti abantu nga bayita mu Kalisoliso Dinner bazimba Accident and Trauma Center mu ddwaliro Nkozi era amannya gaabwe geegano endongo enajoga enegenda kubera concert kuluno miziki comedy kutakala moto z'amakazi tegeke remote enesinga yakuwangula ekirabo obusemba bukiswa bulete bukinga nga bukyali kwa noti 7 noti 5 7 mwenda 0 munana 7 tukawola amakampuni ebitongole abantu sekinomu abawuliza n'abagala Kalisoliso Rotary Club zonna na buli muntu w'omutima omulungi mujja tuzimbe Nkozi Hospital Accident and Trauma Center beera omukwaba abayimiridde ne bakola ebyafaayo ne bazimba eddwaliro lyogidwa Chabasa Pharma BBS Telefina Rotary Uganda Nkozi Hospital n'obwakabaka bwa Buganda 88 katonyeze 8 CBS FM Parliament yaffe Bannayuganda ekipya kiikino tubanjira Lock Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar wena bato ya solar MP sokete ddala mu Uganda itibwa super capacitor nga ewangala emyaka namwetambeddu balina offer eri abamasomero amalwaliro bank n'ebitongole bingi nga mwetaga amasannyalaze ga solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi entono babirina bannaffe aba Lock Solar Power balina ne kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi ekya colored mu nzikiza bakuwa solar mataala 4 ku mitwalo 9 balina solar okuli TV mitwalo 75 kale beeyune owone biru z'amasannyalaze baani ba Lock Solar Power. Lock Solar Power basanga Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road singa namba 7 e Kampala kati basangibwa ku balisa ku Rubaga Road hotel itibwa G1 Hotel bisinga kwere ku simu 0758 15 19 14 ukyali pulowitibwa
palamenti yaffe abakulu we bali wano mpindi bomaali koza munyafu wenjawo bisase kitto kuba mukasiita nekasiita atandika 2022 ebadde kwataganya ebyobusuubuzi bingi badde banyonyola anyonyola ensonga zijja zidda mu kulya mu luyimba tulina mayeko kakemu watekamwa ebyobusuubuzi badde bijja bikyukakyuka mu bintu bingi nga lumu July 1996 wateekebwawo kakozi vat ajjadde 1996 enki vat tukinga twali ffenna naye tiyajja 96 July 96 eyajja 96 naye baali bakyusa system bava ku sales tax ensi yonna gye twali tukozesa okuva 1956 katwakozesanga sales tax awo oli muto awo wenzijukirira muganda wange omulindo omuwonge Imam Kasozi n'omugenzi ani Pibadik omugenzi ne Imam Kasozi twasiika Masaka Chanjo tufe twali mwetu tuva sales tax tutuyingira mu VAT mbwati kama waliwo naliwo naye nalina kujja mu bino kati muganaasinya wange nga twalimu ebyo tuliyo ntebe ebimu byaffe ne kakati mwetulira bingi otumayigirako isawadde ensonga ze abasuubuzi tebakyaleeta container kati balwanira food waliwo abasuubuzi nabakwagala ennyo isa bangereza ano message omu musuubuzi awo ku Nassau Road bamuyita James Katanyoleka bawuliza agabye omusajjayo Katanyoleka musajja wa Kabaka nnyo akyaliyo nnyo Katanyoleka bakutumidde ne mukulu Ali Chairman Ali awe Bugonga naye awuliriza era naye asimenye ebigambo bya mukulu abasuubuzi kati nno abasuubuzi tuna ensonga nnyingi era Isa Sekitto akyogedde bulungi lwakuba nti bagamba ensi bambye edibya mutere oba oli awo packaging n'ekyo tuyita entry point kwe twayingira okwogera ku nsonga z'abasuubuzi bagyeta ku ifris nefe abadde mu busuubuzi ewaffe Entebbe ebinyiga abasuubuzi mu Uganda biyitirivu abinyonyodde baali basirise nokyo kati kyetugamba kyeki byonna tanoka okubijjayo abasuubuzi baliyo kakule bwana media ugenda waffe mu kibuga ky'Entebbe levenejja nemukuba ekipapula nemugamba kati gwe weerwaneko ogenda mu kooti proving anti sente tozirina tetugamba ozirina nebaka tukubye ne fayini kisawozi katona bamugazewo nedduuka miliyoni nga 8 mwanyina wa kisawozi wano freedom tegedde wano wakulu owabayendana babeki olena arajana kugamba nga yureze nesobola okujja bagita senana very good wasenana nebakubbe yekigo tikatubanja biliyoni 2 kumanyika jangu nebiwandiika oleta finance manyi reports of accounts biki tutegere tukola sente ezo abuganda bebadde etuuse obunyaza omusuubuzi ali Entebbe akaaba tinalowa akasaluni levenejja nemugamba nakati gwe tukuteebereza ojja tuwayo akakadde tukubadde tukubanja nezemabega kato mukadde 8 nga ne kapito gwakosa taweza mukadde 5 awe tuli nti tugamba nti yes ifris kwayingiridde okwogera ku nsonga zaffe abo ne bagamba no temuwakanya ifris yes tizotagala kuwakanya ifris naye mabega wa ifris waliyo ebizibu bingi nnyo ebyatwagala tuzuukuse gavumenti president Museveni ne baminisita baabali ku bya trade baveeyo batandika obitunuulira nti omusuubuzi wa Uganda ali ku bulabi butano buzibu nnyo amala osubula ebintu mu kikubo n'agenda biteeka mu kitolo Entebbe n'amala okusasula omusolo guno ogwa revenue n'asasula ogwa local government nagwo ne gujja abakyalo n'ogwa mizaani ne gujja ne bana bawansi ng'osanga kaduka mukanya emisolo nga 6 n'omubuuza ogisasula otya wagwa property tax ne gujja owaliwo ogwa rent ogujja ku Land Road n'agusifute nga n'aguzza ku musuubuzi abasuubuzi bali bali mu maziga bakaaba era kivuna amajagala bwa muganda wange ono nti baba batudde mu nkiiko zaabwe ng'abasuubuzi ababaka ba palamenti balobooziga mmwe mwambere mukireka ne muteeka lyammwe mwetaaga okubiringa kapasite mbaloko mu basuubuzi nze Sekitto bwayogedde bino ebikyamu anti kyekugambye nti abasuubuzi baffe abamu be mulaba abali mu byobufuzi bannabyabufuzi abasinga bwegyeko ffe abatono batono bali mu bizinesi ababitegeera abantu banyuka bava mu mirimu gya civil service nayitalinga najja yingira mu palamenti kati omusuubuzi ono ayagala amwogerere mu palamenti tuneforamu ez'enjawulo ez'abaka ba palamenti ey'obusuubuzi nkulu nnyo gyeri bagiteekeyo tubuildinga capacity mu babaka ba palamenti ebigambo Isa Sekitto byayogedde eyo tukita kubuildinga capacity mu babaka ba palamenti basobole okusimba ensonga zaabwe president Museveni yeba abalonda ba minisita ng'amanyi balina mulimu bali bakimanyidde nti obusuubuzi buli obwaffe obwedda medi bwe twalingamu ngasoba abantu abali professional bamanyi n'oluzungu mulimu n'amateeka gali international katutubitegeera kati bwojja kuona minisita Kakembe omugjeyo abadde akola bibye n'ebyobusuubuzi abitegeera kati Musa byabadde ayogera no Sekitto byabadde ayogera ku muntu ng'abadde minisita nga tabiraba nga kalaba nga
amutadde mu kirasa tomusomesa busomesa olugendo lutambula mu kibwa kitya kirogwa akweteekateeka abasuubuzi nyaluba bawe forward bapakejinge ensonga ezimu abasuubuzi zonna wamu nga zitakulemeza influence yokka kubanga eyinza okubaleetera obuzibu nga balowooza mulwanyisa influence so nga lwo n'ensonga nyingi zitwagala mwongerere muzonna muziteeke ku meeza bafaaki okusinkana omusajja w'enkofiira kubanga President Museveni enkola ye as point of honor President Museveni enkola ye bakita Musevenism ye yerabanga ye bukimu kira kugwera ye omusajja tugambya agenda mu ggulu mwagaza kisekitto sajja tagenda mu ggulu yatugamba ne mwagaza nti akolera ffe abakyalimu embavu ye yegendera agenda mu ggulu anenedde ensonga nti obuzibu buli wano kamu kokka President yakkiriza abantu bali abali ku finance trade n'awalala boogere kyayagala bwe baba bamubuulira kibataagala nabano batyo kimugamba muganda ono agenda mu ggulu bafaaki naye ekikulu kyekino abantu baffe senga bakimanya ne President Museveni nkimugamba bulijjo bajjajjaffe baalugera nti emitwe ebiri gisinga ogumu ekyo kituufu era President Museveni nze mu kutegera kwange ndowooza nti kimunoza baminisita abataleese babyabufuzi naye aleese emitwe egy'amagezi ezina talanta ez'enjawulo okumugattako aweze bulungi eggwanga lyaffe obuzibu bwali naye kwe kulowooza nti ate ye kamala byonna ye kali magezi ye kamala byonna ng'eggala essajja yawata yakuba enoga buli kimu yakitegeera ekintu ekyobulabe so kyetusaba abasuubuzi bano badde mbawafuwadi number 1 fune parliamentary forum ey'abasuubuzi 2 mu nkiiko zammwe ezakasiita muyite abaka parliament mwekakasaba muba mutambula nabo okubasomesa bafune capacity omubaka bajja okuyita bajja mukwamu ebituli nedda talina busuubuzi era bayinza nkikola mu gundi abesenge etteeka lamwe libanga ono bamuvumanga nga bamwasuubula tv bwaba ayisa abaka naye takakoza ono wa NRM nayita muganda ngaono mpinda nange ne bampita nga bagamba bannange twagala ku buildinga capacity mu basajja bafuna n'abaka ba palamenti kirabika oba oli awo ebirwasuubuzi tebabitegeera nowene ekaliisize oba oli awo ababaka ba palamenti tebannategeera biruma basuubuzi ekyo tuyambira mu foramu zaffe zino engagement bazo parliament batambule ku wavelength yemu n'abasuubuzi tutandike okutambulira wamu abasuubuzi banjawulo nali ku level ya international manufacturing ng'olugamba omusuubuzi alina akaduuka ka supermarket ye nga amanyi okujja mu kikubo okutuuka bintu byekumoloka naddayo n'atula mu kaduuka kati otulujja mu nyumiza bya East Africa omunyumiza ebiri international kitegeeza ki nti tulina olugendo luwanvu tulina okubuildinga capacity bano bengege ng'ababaka tufune eddoboozi ekyokubiri tusabe president atuwe ku baminisita abategeera ku by'obusuubuzi kubanga naye baba bamuyamba nga president nti aleme kulowooza nti aleese minisa wakulagira naye aba aleese bwendeta bwana Medi okunyambako mbasula bwana Medi olina kunsinza jangu okangatteko tukole obuweereza obulungi President Museveni alina okuzuukuka n'amanya kino nti baminisita be bonna abawa omukisa nti aleeta talanta ez'enjawulo okumuyambako okuweereza eggwanga lino obulungi naye batandika obbakuba ku nsoloboto nti nze ntegeera era nze nina okusala ku kino aba abamalamu amaanyi Uganda erina abantu milioni 46 tugenda na tina baminisita kinana mbabiri yes abatagasa na president ekyo kikyo nze nkyogedde CCBS sikye bwana Medi Kenya erina abantu milioni 65 yina baminisita 22 kakozi simplify kakati mwami mpuliriza ensonga z'abakulu bano ekinyamye nti nze nali musuubuzi n'ensolo z'omusolo emyaka 10 nga clearing agent ate n'ensoma omusolo nengukolera n'amateeka emyaka 2 kakati ndowooza ekyanguwa kamutemu wange nti kiyamba abasuubuzi mwembagaza gwe Ford anti ekyenjagala kasita byayogedde nja clarifyinga kimu nti URA kankikolektinga abantu bakyulire URA ekolera ku mateeka okusoloza Revenue Authority yo bagikolera mateeka n'ensolooza kakati ekyokugamba nti URA kati esolooza sekito kyagambye bamala kuddayo kukyusa tteeka URA n'estopinga balina kukyusa tteeka era eryo etteeka libadde teririiwo emabega
Chovola minister badaba wa way forward. Si kya bigambo. Balina kukyusa teeka. Balikyusizawa. Balikyusa mu parliament. Era ne president alina kukyusa mu tax bills. Tax measures. Kati yo bajwa buiteeka nga baganti mwami Med genda ku radio owereze kino gwegeri etteeka bwe libalina kulikyo area 3.5 per kilogram. Whichever is higher. Kitegeeza nti bwe ntadde import duty ya ebitundu tariff rate ya bitundu 3 tariff gwe musolo rate percentage gye bateeka ku kintu kubanga emisolo giri clear waliwo gw'omutwe waliwo ogwa katika mbinyonyole bulungi import duty exercise duty VAT buli kimu kirina percentage kati bakiteeka mu percentage nga bwagambye import duty ya bitundu 3.5 ku 100 kakati omusuubuzi ne bamugamba nti abo batowadde 3.5 ku 100 ne bakuteekako exercise duty naye n'ekigendererwa kyayo kitegeeza nti bapreventinga factories ezo eziri mu Uganda efune revenue oba okubereza lwaki oleeta ebintu nga Uganda ekola ki ebirina kakati akukootera ba 3.5% ye yandibadde nga exercise duty naye nga exercise duty otooka okumanya nti okugiteekako oyina capacity ekusa James Kakoza tetulina pamba wano twagala engoye kati ekyo twagala tetulina pamba awenzi kugira twagala engoye kadi mwazigana mu East African community no musaba musolo mu East African community eteeka lyonna eritufuga under customs union nali njo n'omukono we tebalina capacity era n'engoye enkadde ku bintu ebiyingira mu East African Customs. Kakati ate Uganda olw'okuba enamu kali aka factory okupreventinga okuleeta bakuteerawo ekibonerezo okutangira tole ebere kola naifuna amateeka agafuga embala y'emisolo eyo toyinza gisuka gali mukaaga kyetuyita gut valuation ogusooka bw'obeera nga olina risiti eva invoice value egye bayita ogundi commercial transaction value eyo kwote siti nagifunye wa Sekito factory afunye bweti ne beeyi yonna bw'ogireeta ng'oyise munonolagane mu factory ne risiti yino bwe bakwongeza ogenda mu kooti ogenda mu tax tribunal okitegedde bulungi kandi wabeerawo ey'okubiri nti waliwo ensi ezikola ebintu ebyo mu mukago naye nga zireeta ebifaanagana identical methods value gwe bw'oba aleetako ebintu mu Uganda awo olina kugoberera value egyo wa Sekito nange bwe ndeeta nga zikakooza gye bakuwa ontegeera bulungi kati eyo ekyokkati n'okwongerako ze endala ennya eyasimira ebyefaanaganiza ziri mukaaga ezo tewali azituka kakati bw'ogenda ku kikwambo ekikwatagana ne IFRIS ekigambo ekikwatagana ku IFRIS nakikolera training emyezi 6 mu China kakati ekizibu kye tulina wano nti ffe era njagala okusaba mwami Sekito baddeyo basensitizinga abantu babasomese nti bwe muba mwagala okulwala omusajja agenda asuubulire ekyankwazi asuubuliremu kwega waliwo kye tuyita trade organization business trade organization trade order eyo eyawula nti gwe Sekito bw'oba oli manufacturer tokkirizibwa kugenda mu kikuubo ogulewo edduuka ate nze awo nenya KCC kuba bwe beegaba license waliwo eya wholesale waliwo eya retail nowabeerawo neya manufacturer kakati mwabasuubuzi bwe mulaba nti omusajja gwe bawadde license ya retail ate ya manufacturer kati abo muba mulina order akatale akali mu retail gwoyo manufacturer takola kita era mumugoba bugobi
tagendayo anti government yeno mugobayo anti kati nkulaga nti namwe abasuubuzi kubanga oli abatabulira oda yammwe abasuubuzi kati ate kati kye batalina nze ndowooza nti bwe munaafuna trade order tojja kusanga muyindi asuubula afulumya pipes ate n'azitwala mu kikubo okuzitunda mu nsi ezikulaakulanye bwe bakola Kuba events emperor kuba house. Kuba noti msanvu mkaga satu nyaye mumwenda 2.0. Kuba noti msanvu nya 0. 500 nya 00. Kale we wandise mbudo fule chifo chofu mwanjo. Okuyinyira mtwalo kumu. Abatenku misatu. Okuli nyenyonyi mitwala na. Kapone famile. Mitwala satu mwetano. Emine yangu jigula usawa meyo kumacha. Paka sawa tane sechiro. Unilunaku. Liwa gijua. Rwanda Air. Prudential. Saddling. Steel and Tube. Fresh Dairy. Faras. Bank of Uganda. Luba Properties Limited. Fast Bridals. Nuts. Narrow. Bantu Africa Travel. Ikotosi wako. Owaka kama Uganda. PhD. Luba Events. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano amategula max pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu noti 779 655 664. Lweza Clays. Omanyi Omuganda ajjudde gw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera. Bw'obanga omukyala afunye olubuto n'akwagala nnyo mumuyinza okuba nga temufunanga mukisa ogwo okwagalwa bwe tekirabwanga naku omusajja n'ajula kayita akajanja baliraanwa bonna ne bagamba none mukazi bwe yava kyono nenze saagala ate buli kimu bwe kiyitawo ndabanga ekitali kya butonde kintu ate okukiteeka ku nkomerero eri esemba nti ono n'akyawa nnyo ate ono n'ayagala nnyo okukyawa oyagala kukyawe mu katonotono wakiri ebyo n'ebirala birindirire mu programu ensulo ya Buganda ku Kyabasafa makina na 8 buli Lwakuna n'Olwokutaano ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro ng'abakugu bakulambika mu nnono obuwangwa empisa okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda ate mu nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu programu entanda ya Buganda ekutuusibwako rediyo y'olujjajja CBS Edakiika ziri 17 ezakita ku ssaawa 5 ez'oku paalamenti yaffe ku nsonga y'abasuubuzi emirimu tegikyaliwo kubanga abasuubuzi bakyalina maanyi abatwalanga konteyina zireeta e Kampala tebakalina fuuti bantu 9 bali mu konteyina emu balwanira fuuti ensi awo etuuse kakati mbadde maliza n'ensonga ya business trade order n'ensonga gyogedde eya KCCA sobagazaki anti KCCA bw'oboze KCCA mu Kampala wano omuntu agaba license eya retail eya wholesale ye city council atuwa ya mwaka akuwa ya mwaka naddayo najja nakubuza sekitu nakuwa license yaki wholesale oba retail kakati ate mbya retail onoonyamuki kati bano wembagambira nti license ezo bana b'ekitongole kino bazikebere ne enforcement mami media nkyengamba ekyo kituufu kuba KCCA na enforcement section terina kwata batembeyi bokka enoonya ne enforceability ya license gyeyawa era omuyindi gobawa license ya factory under investment code James Kakoze lwaki aba amazi ne soda tebali mu bino anti baina order anti linda kukankulage omusajja baba afulumya lihamu agifulumiza no kawembe kajeze litula aina mwami Sekito aina watusiza katano wadde praise kweta lihamu
era wholesale era company ya wholesale mu manyago ono wa dipo ono sekito bwaje waka gwagulo waka koza ogwo mulimo gwe kakoza bamuletera baze naga nti gwe tunda kati lensi njobo ina bobera mu wholesale erebe eyauka ne yali teru kati sekito kya kugamba nti lwaki omusajja anteeka ko ebe ya manufacturer atenga yabinguziza okiraba kati awo problem weva kesi sijije mukino kati bwenjija mwekyo kubanga era nebogenda mu gundi yonna nebogenda walla wonna kati bwemunabena ne trade order togenda kusanga kakoza ave China ngali mu business ya sekito or a citizen kati akasembayo n'akalala akalala nti njagala okulify njagala ekintu kino abantu bakyegattogera bakimanyi nti ifris si musolo ifris eyamba ebintu bisatu sekita byogeddeko wano bw'obeera ng'oyirina systems ensi yakyuka ensi kyeyakyukira mwami Sekito olwaleero bw'agenda mu banka owulira yakyuse digital bw'agenda mu banka takyasimba kumala saawa namba mu banka agenda bugenzi ku ATM n'adipositinga sente ze oba najjayo ku ATM naye ringa osimba n'omala essaawa 6 ogenda ku depositinga sente kuteeka ku akaunti ya Sekito era ne mu banka kati muziraba abakozesa modality ya technology katoki agendayo ne bakusaba nti ojuza akapapula byadibye ogenda bugenda nga nti erinnya oyagala kuteeka ku akaunti ya Sekito tuwe namba bwabereka bane ngamanya nti kakoza ya mudipositingideko sente kati abantu ate lineteeka teriri mu Uganda lyokka liri mu East African Community fe twali tuluddewo China kyebakozesa teeka bwogende Tanzania gyeriri bwogende Rwanda gyeriri bwogende Burundi gyeriri bwegenda mu Uganda ekyali kigiremesezza nti mashini zibana zibakozesa zaali za bbeeyi akantu ako kebakozesa kabeeyi kyokola president kati netusalawo nituwane 20 billion abasuubuzi ba wholesale ba manufacturers chaita netubawereza sente nti mu mashini z'obwo babukole babuwereza abo agamba manufacturers babwitweza kusanga manufacturer ngayomba tosobola kusanga gundi bana batu aba test and tube aba factories kyo kibayambako okumanya ekintu kimu nti ebintu byange byenfulumya enamba yabyo bwebiti omusolo gungenda okuwagulibwa eguti ompulira bulungi kakati nange kakoza ne bwembeera siri mu dduuka ng'akantu ako nkayina nsobola okubeera Arua ne manya ebintu by'otunze ekyokubiri oli omusajja URA Sekito ateeko babadde abasuubuzi bababba mu kifo ky'okuwa 10,000 ng'omusajja ga nti ampe 4,000 nze omusolo nkusalireko naye kano kakuloopera ne kaga nti ebintu byatunze tokyagenda kati ng'olina akantu kano bakaleta mutima mulungi oba anti kati mu nsi ensoloza y'emisolo mutima mulungi si mutigamba nti mutima kwega nkola eteekawo obwerufu mu nsi yonna kwegamba bw'oba okola oba nkiyita ntya nti bw'oba ifris China gye bakozesa erina abantu 8,000,000 ba taxpayers emanye etya nti omuntu wa Kabaale oba awaluwa yatunze ekintu system eyo eyamba mu administration nti maybe bw'oba ovudde Kabaale ng'owa URA akubye ekijji nze mba nina lisiti zange ziraga nti ebintu by'oŋŋamba nze sibiina natunze ebintu bwebiti anti kakati mwami Sekito abutwale first of all basooke beorganizing begatte agali awamu gegalumaki gegaluma ennyama bwebaawo tesobola kubula era bwe mwegatta mukola mugifuna omukisa oguliwo ku musolo gyonna gye bateekawo buli mwaka bakyusa bano babaka bakimanyi nti baleeta tax measures bwebeera policy nga teyakola
eyo bagijjawo bagikyusa mukola amendment ne mukyusa kyova olaba engereka y'emisolo buli mwaka bakyusa mu percentage bwebenyize ne baga ntekola naye ate ekirala aba finance bagenda okuleeta policies ezo nga tebakoze data information emala kyova olaba nti olumu minisita aleeta ebintu palamenti n'ebigoba bakubuuza nti waleese oyaga okuteeka omusolo guno naye bameka basobola okuwa kanonizi z'emisolo ziringa 4-5 nti omusolo gw'oleeta abantu basobola okuguwa omusolo gw'owa gwina equity omusolo gw'oleeta abantu basobola guli affordable is it correct gusoboka ate is it correct ate gutegegerekeka the principles nga bonola nti olwaleero olina okuswala swala 5 musiraamu kati bw'osobyawo oba otadde amata mu buugi kati the policies the canons za taxation esooka nti omusolo gwendeeta omuntu anaaguwa emisita gavumenti ekirowoozo ekyo niteeka lyayo lyokuteeka omusolo buli kintu kyonna ekyokubiri gusoboka gutegerekeka ekyokusatu guli is to collect nti obanga okusolooza ekyokuna nti oteeka okutakisinga oyo omugagga afuna ennyo ngafuna era awakinene omutono awakatono okyovala bakubalira ebyo byeyokedde mu Uganda mu ebiri mu mateeka ebikolebwa mu Uganda ati kati nkulaga nti bikolebwa mu Uganda tugamba abasomye ebyomusolo that's how it is byebikolebwa byebiteekeddwa okukolebwa naye abasolooza bwebiteekeddwa okukolebwa ebyo byebiteekeddwa okukolebwa kati bw'obikola n'obusobya kyokola nti wabeerawo enkaayana entuufu biwulidde Medi era nze abasuubuzi bano bankwasa ennaku era balina ensonga nnyingi mu lutalo lwabwe lwe balimu ezitegeerekeka ensonga ezo ezitegeerekeka gavumenti erina okuzitunuulira naye ate mu saidi ekizibu kye baakola era kyenjagala okusaba ziri ensonga ngenda zoogerako naye kansooke ne kino nga nkyayogera mamise kititta kitwale nti kikulu nnyo ensonga ya IFRIS kiri electronic physical receipting and invoicing system eyamba okusolooza omusolo kakati abasuubuzi baddira ebintu byonna ebibanyiga ne babiyingiza mu kye bayita IFRIS oli baali basirise nga gyebiri ne babiyingiza mu IFRIS abantu bawulira kimu IFRIS bw'oyagala okukiyingira munda nga aba revenue bakugamba nti bannange feno system etuyamba kusolooza musolo tebagenda kujjirayo nsonga zino zanyonyodde ate nga zenkulu kakati nze njagala kusooka okukubira omulanga abasuubuzi abamu bayinza okuntegeera abamu bayinza obutantegeera naye nze njogera nga bwe ndowooza era bwe mmanyi basooke bakkirize nti eno system eyamba kusolooza sente kakati tutakolinge ensonga ezibakwatako si kyekyo kyokka kubanga URA eteeka okumanya abantu besolooza naye naawe omusuubuzi asuubula naawe omanye ofuna accountability nti bwe mandesewo Medi nsereko mu dduuka tagenda kumbuzabuza nti natunze essimu 10 ate nga yatunze oba 3 oba 4 kati system eyo Medi ekola nnyo abantu abamu batandika kati olabe essimu zange zino Medi nze nembeera ndiwa nsobola okumonitaringa buli kimu ekinkwatako kazibe bizinesi zange kagabe maka gange kazibe buli kimu kirabira wano oba ndi bweruwa olunyiga bwenti wembeera ku internet ndaba era nemanya olumu omuntu abeera surprise amanyi ndi mu America ne muga why wano nga sirabawo ku reception muntu kati ebimu ku ebyo biyamba abantu bafune okumonitaringa ebintu bino naye waliwo ensonga enkulu abasuubuzi bano ze baraisinga Medi
bwoba omuntu akugambye timunange safe food ya VAT eri ku million 15 naye yali ku million 15 embabegako eri over 15 years emyaka 15 giyiseewo esente ziweddemu value luli bwe nakwatanga emiliyoni 15 nengende China nensuubula najjanga n'ebintu nga wentuuka ku airport mpangisa ka Diana oba ka Kanta nembikuba mu kikuubo olwaleero mbiteeka mu buutu ne buutu neetajjula kakati ekyo sente zinaabuuse logically omuntu oba olina okukitegeera noga wano waliwo ekizinye tudinyise gundi eyo kati aba alina point 10 enkulu nnyo naye ebulira mu kulwanirira okulembeza Ifilisi eyo point yaabwe n'ebuliraawo balina ensonga ey'okubiri gye baraisinga nti oli gwoba wajja kukola factory kituufu okola bakuwa license ekola factory otusuubuze ate ekikuleeta oddire wano oteeko kati toyire shop byonsuubuza ate ojje naawe obitundire wano mu kikuubo ate obisale ebbeeyi nze obinsuubuza nze mbitunde nfuneko amagoba ate gwe oyagala obitundire ku bbeeyi ya wansi kitegeeza bakasitoma bonna bagenda kujjawo ekyo kyogera president kyasinga okwagala ayagala oli abeebweyo no. ayagala abeebweyo ayagala kwayagala ku bainvesita be president bainvesita ne bana abaagala era mumusolo naye buliza medinde tugenda empolampola naye tabaagala kugenda mu kutunda mu kikuubo bwoba okoze factory suubuza abantu nga tubadde twogera wano gwe mwenyini goleese amazzi ne soda bo balina tebali mbino kubanga balina distributors baabwe nti ku lw'Entebe atunda soda wange ye Bumaati ku lw'e Mityana atunda soda wange ye Kakembo abo bwe batwe batambula kati ba factory ezo zikole ebintu naye nga mu kubikola kwabyo tebijja mu retail kutundiramu ekyokubiri bwe baba bakola ebintu ebirungi quality manufacturer kwegamba nange embeerawo nga ngamba ekintu ale China ogula esaati ng'esaati yennyini gyennone China bagikola waye namanve kiki ennungi efaanana bwetyo bakole egundi nga nnungi nga bazitundira ku bbeeyi entuufu ate baguze bana abasuubuzi awo nabo balinawo ensonga yaabwe gye bakola gye bannyonnyola balina ensonga yaabwe gye bannyonnyola gye ndowooza nti erimu eggumba kati bano bannaffe aba KCCA mwami Kakoza onaibwe Kakoza aboogeddeko mugende mubalemese abo baliteira abagenda ate nga balina amafactory okulemesa bano okutunda era kino nakyo Medi sagala gamba nti nkuma mu bantu muliro mwefo bw'abaami isa kitto wano okuggalawo amaduuka abantu ne batakola mugende mulumbe bumaali ono owa factory ayagala okukola retail mugaye ssebo tetugenda kukwatako tetugenda kukuba tetugenda kola naye togenda kuggulawo bonna bagenda awo emirundi egi ebiri oyo tajja kuddamu kutundirawo kubanga walitairo oba KCCA eganya okukola okuteeka enforcement mwami Medi katono nnyo Honorable Mpindi njagala mubuulira nti twakigezaako abagezaako bonna babasiba naye ekyo ng'okirese teri mu China atikkula nga talina military ekyokusatu military army yetakumibwa poliisi military kiwandiiko musirikale mu China bajja bakuva China agakatonda balina amagye gava China China bawano amagye gawano teriyo factory wa UNBS wayo agiyitako nga si magye kati waliwo ebintu ebyo kati ng'ebyo ebya China batukula na military ebyo tujja biyingiramu ono omukulu agambye Kakemo nti mukozese parliament eriyo abantu mu parliament abasobola okutambuza ekintu sirowooza nti president ekyakimanyi
nti eri abamilitary abawerekera owa factory ajja akola eritairo twakimubuulira ayinza okuba yakiwulira n'atuulira naye ng'abadde takimanyi era bwebaba bakikola ekyo bakikola mu bukyamu kakati mpulidde wano nti waliwo abasuubuzi naye bano abakulira abalinga abakungu aba URA abaminisita naye nga bakyokubuulira pulezidenti ekituufu ekyo kizibu nnyo medira kyabulabe nnyo eri eggwanga pulezidenti Honorable Kakembonda akyogeddeko bwakulonda talina si buli kimu kyakimanyi pulezidenti naye agamba nti Kakooza ono mukugu byefuna ono mukugu by'obutonde ono era baba kuwa ebbaluwa ng'olayira mu maaso ga pulezidenti Uganda erisookerwako mu kuyigiriza empisa ennono ebyafaayo n'obugunjufu mu baana n'abavubuka ekyoto kiikino ku 88/8 kya Basafama buli lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 12:30 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 1 ekyoto tuula tuyige nga bwe tunyumirwa Ngenaku z'omwezi 17 omwezi guno ogw'omunaana mu Club Ambias e Masaka we wagenda okubeera ensiitaano eya Bingwa empaka ez'akamalirizo eza Bingwa n'olwekyo bannabuddu Bingwa tumuleseyo wammwe tutandika ku makya ne Manduso ku Rubeyu nga tukutwaka Wooli n'owayamu ne Kyabasa n'olwekyo abantu b'omu kibuga Masaka mwetegeke pulogulaamu gakyali mabaga tugenda kugiweereza butereevu mu kibuga Masaka jangu oteese jangu oweeye endowoozayo tosuba omupiira ogw'ebigere n'okubaka wakati wa CBS ne bannabuddu olwo ku ssaawa 2 ez'ekiro Bingwa Finals zigibwera akawuwo ate n'endiba eya Premier League tugenda giweereza butereevu awo mu Club Ambias e Masaka Bingwa waggwa tulyoke tusumulule endongo dance pakuwulira bubi bannabuddu mbajjukiza nga 17 August ono ze finals za Bingwa n'olwekyo bannabuddu ffenna akajanja kaffe kali tukayiwe mu Club Ambias e Masaka saagala saawulire saategedde mbw ate ki Bingwa 2024 awagiddwa Njovu Estate Developers ennansana abakugu mu kutunda n'okugula ettaka ne Solar Connect International abakujja mu kizikiza wamu ne Judy Color Solutions Bingwa 2024 Basebo ne bannyabo ekiseera kituuse tuve mu kwekubagiza tukole twejje mu bwavu abalimi n'abalunzi mutegere n'amatu CBS Pewosa Nsindikanja K ekutegekedde omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi va mu bwavu jangu ofune amagezi ag'ensibo obukodyo n'enkola ez'ennima ey'omulembe ge tukozesa mu kulima okulabirira n'okufuuyira okugattako omutindo ku byolima byolunda ne byotunda mu nkola eya tekinologi y'omujja ku ssaza e Masaka wagenda kufuuka one stop shopping center eya buli kimu ekikwata ku bulimi n'obulunzi ng'eddagala ery'ebirime emmere ebikozesebwa ku faamu n'ebirala ate ku ssente entono ddala gw'ayagala okwolesa kuba ku ssimu 0708 56 2 oba jangu ku ofiisi ya CBS ku Masengere e Masaka ne Mitiyana 88 CBS FM eddakiika essaawa y'ontuufu zira 7 ezakayita ku ssaawa 5 Institute of Certified Public Accounts of Uganda annual seminar ya buli mwaka okutegeeza linaku zomwe zijja kube bagamba nti ettendekero ly'ababazi ba bitabo abakakasibwa mu Uganda tegeeza bammemba ba ICPAU bekugambye Institute of Certified Public Accounts of Uganda okutegeeza nti abaagala okufuuka abakugu mu kubala ebitabo akulembeze mu by'emirimu wamu n'abakugu bakakensa mu biti ebyenjawulo abatandisi b'emirimu wamu n'abakugu mu biti ebirala tibuyitiddwa okuba mu lukiiko lwa ICPAU olwa buli mwaka onaabaawo nga 4 paka 6 ogw'omwenda 2029 olukiiko luno lwakutuula ku Imperial Resort Beach Hotel Entebbe wamu ne ku mitimbagano omulamu omukulu okukuuma entambuza y'emirimu ennungi wamu n'obwesigwa olukiiko luno lujja kuba lwa mulundi gwa 29 luvijjiriddwa ba Crowe AIA ne Insurance Regulatory Authority abanaabeerawo bijja kubeerawo okumala ennaku 3 era
abaana bajja kusiimibwa essaawa zijja kuba bagambye nti mujje wa bayiseewo entebe resort beach mubeere mukuŋŋaana luno kusasula n'okwewandiisa genda ku kibanza bagambye kusasula n'okwewandiisa bw'anaabeerawo genda ku kibanza kyabwe kiri www.icpau.co.ug oba bigalangatanye musobola bakwera ku simu 04145415 Institute of Certified Public Accounts of Uganda bakuyita obeera omukwano lwa buli mwaka yakubeera okuvanga 4 paka nga 6 ogw'omwenda omwaka 2024 lwakutuula ku Imperial Resort Beach Hotel Entebbe wewandiise ngoja ku www.icpau.co.ug conversion fees omulozi w'enkoko z'ennyama akulidde akalungo kayitibwa intro concentrate akatabula mu mmere y'enkoko z'ennyama kalimu calcium ayamba enkoko ogumanga kali bipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko okukola obulungi intra concentrate akatabula mu mmere y'enkoko z'ennyama kayamba enkoko obutafulumya kalimbe mubisi nnyo kino kiyamba okukuuma ekiyumba ky'enkoko nga kikalu intra concentrate akalungo kano okatabira mu mmere y'enkoko nezikalya zikulira wamu era nga zitowa kyekimu intraco concentrate kiri mu kitabo mmere y'enkoko z'ennyama era enkoko eridde intraco mu wiiki 5 zokka ebe zitowa kilo 2 namba abaleeta intraco bavunayo ku nsonga bitaba conversion feeds basanga ekitabo kyabwe kikulu kodi Kampala port number 5 Gorita Connection Road ebyo bijja kumenyera bwerevu genda oli Kampala police wetololaawo ku nsomero ekitibwa oli Kampala primary okulweri mukoona ojja okusoma nafe aba conversion feeds abaleeta ekintu kitibwa intro concentrate bali ku simu 0792 2 92 08 oba 0707 9 2 Prestige Margarine ekirungo abo mu kikuubo mugende ku dduuka namba 3 mu kikuubo magambe twagala Prestige Margarine matono ddala kyamba ku mutima gwonga mulamu mu ngeri ya Prestige osobola mukozesa muyambisa n'ofumba chapati oba amandazi oba puddings zonna n'ebyokulya ebirala Prestige Margarine ali mu bipimo byonna ebyenjawulo era asangibwa amaduuka nga supermarkets n'amaduuka amalala mangi mu kikuubo edduuka namba 3 osanga Chapa Enterprises ng'obabuuza bakiriisa nnyo nga waali mpe Prestige nikikaze 18 alina omuzinda empiri w'omaali mmedi wetugendedde mbadde muweereza information yaba minisita okozi naliko minisita ekirayiro ky'okuba mu maaso ga president ng'akuwa minisita bakuwa ebbaluwa ne bagamba nze president nkuwadde obuyinza ogenda obukozese nga nze bwe nandikoze ekirayiro ky'okuba mu maaso kituukiriza bwe buzibu nkuwadde obuyinza bwe nnina obukozese olamule nga nze bwe nandikoze eki bwe nandiramudde wabula atanakagenda mwami akasembayo akatono nnyo ku kalango kokoze nsaba honorable Mr. Sekito ali accountant abasuubuzi batandika okwemployinga ababazi b'ebitabo mu bizinesi zaabwe omanyi nti bafiirwa ssente nnyingi omuntu aleeta miliyoni 10 n'asasula withholding tax 6%. Ozimanyi nti ezo bw'ozikulemenga mu gavumenti bazikuddiza naye abalala bazirekayo mbadde nkugamba honorable Kakoza wabadde ampeera information nti president si buli mu sekita nti amanyiimu bw'aba aleese omuntu amuyambe mu eriya eyo omuntu oyo aveeyo amubuulire ekituufu naye obuzibu Mr. Finance wali musebe Moses Kagwa muto wange mwanyina mulali nakasira atunda tails lwekyo mukozi sono Kagwa
Kwa bina bimanyi president mwogera ko nomala mwogera ko ati amuulirize kati yamugambe kolonti yamulira amazima Medi kakati olaba kati abantu nga Moses Kagu yatuula mu kifo kyalimu omwami bamuyitanga Lawrence Kiza n'akituula mu bwati n'atereera naye bw'aba tasobola kuvaayo n'agamba president kino yadde okyagala naye kikyamu. Twalina omusajja yali permanent secretary mu Ministry of Finance Mukakanizi yagamba president no this one no sure era nga president amuwuliriza naye katuyina ba minister nga nalabako lumu minister nga asoma ekiwandiiko mu maaso ga president ng'akankana ekyo kyabuntu okankana kakati bw'oba okankana ekyo kyabuntu nga bulwadde ate kati oba okankana ebintu bino bikulu muleme kuseka bw'obanga oli minisita yimirira nga minisita ogambe pulezidenti kino nekino kyekirimu kakati pulezidenti ayinza obutakukkiriziganya naawe naye ate oluvannyuma asobola okukkiriziganya naawe. Nze nali njogeddeko ne pulezidenti ku kintu ne tutakkaanya mu kaseera ate ne tumala ne tukkaanya oluvannyuma nga mugala ti position yeena entuufu. Nkwogera information esebo omanyi biru ya gye baleeta mu parliament mu 2010 nga basazeewo nti Kabaka agende bamuwozese mu kooti mukyagijjukire eyali olutalo mukyagijjukize president ng'ayita cabinet nga bakabinet yonna basalawo baga nti ebiru eyite president ogenda Kabaka nga babeera omunzi mu kooti omutwale mu kooti abamu bakkiriza abamu nga bagana mwalimu Professor Nsibambi ng'amuga nti abakubudde amazima beebo nti Kabaka tali tumuyitanga bano oba bakakoza bangwatekamwa kati abadayita abakulembeze abataka mu Buganda emuga nti president bakuwonyeza abo bakubuulidde amazima bano babadde banoonya byabwe bakulimba Kabaka mu kooti omanyi byali komeze Kabaka I mean president w'eggwanga naye amazima agaagala naye kakati tubogenda maaso ge n'omulimba tayinza kwagala naye twali tugenda kukola nsobi era ekiseera kituuka kyokola Kakozi ono muwa ku budde bwange kubanga aleeta ebintu by'amakulu senior wo abali waggulu waabwe naye Medi president muntu nga Honorable Kakoza wafundikidde ayinza obutalaba kitu kuba buli wamu tamanyiiwo naye bw'aba yakuwa obuvunaanyizibwa obumuyamba mubuulire ekituufu agaana okukkiriziganya newe kinaatuuka mu maaso yali kimanya nti kituufu kati obuzibu bwe tuyina wano naye nga woogamba nti tufundikire ne way forward nze way forward yange ku nsonga eyo njagala abasuubuzi bamanye nti oba baagala oba tebaagala gavumenti ejja kuyimirirawo ku musolo era mu kuyimirirawo ku musolo ejja kubeerawo kubanga mu nsi yonna bwe kiri naye mu kusolooza omusolo guno tuyambagane URA ekaka